mwabala kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle nze Segawa Marishi. President Donald John Trump yagenda maaso n'okubeera ng'ayisa executive order eri abagwira bonna abali mu ggwanga lya Amerika mu bumenyi bw'amateeka. Kati mu mbeera nga bweri Abannayuganda kino kyabaleetera okubeera nga munnange basattira era nabwe gutyo ne gavumenti waneno mu ggwanga erya Uganda erina okulabula kwegenze maaso n'okubeera nga eyisa. Kati minisita wa Uganda n'amawanga amalala amanyikiddwa nga Henry Okello Oryem ono yalabudde Bannayuganda naddala abo abeekoleddewo akasente nga bali mu Amerika. Kati yagambye mulina okumanya butya bwe muyinza okubeera nga mukomamu ebibugagga byammwe newankubadde muyinza okubeera nga muddiziddwa e Uganda. Omuntu bw'agenda eyo aba tagenze kuzannya, baba bagenze kwenogera ku nnusu, era weyenogera ku nnusu osanga bamubagulayo ku mamotoka, batandikawo ku bizinensi, n'abalala bayinza okugula amayumba mu ngeri emu oba endala. Naye nga we guli bwe guti, ono yagambye muyina okuba abakujjukujju osobola okubeera nga muyita mu mateeka n'ebitongole ebiyamba bataliko mwasirizi okutaasa emaali yammwe yonna gye mubeera mukoze ngeri mu Amerika. Ogenda okubeera nga okomezebwayo eno naye ng'akasente ko tekafudde togge. They should not panic, first of all, and they should contact their lawyers or organizations which are trying to help them regularize their status and get an update on the status based on the new, the recent executive order of President Trump. So they should not panic, but consult their lawyers or charities or those organizations that have been trying to help them regularize their status. Kati era naddala mu Bannayuganda abawangalira eyo ngenda kubeera nga nkuteerayo omwami Wycliffe Luyombya era ng'ono yakolako awo ku radio ya Buganda CBS. Wycliffe Luyombya alina basobodde okubeera nga nnyonnyola naddala ku Bannayuganda abali eyo. Kubanga ne bwoba olina status wano nga ddala olina epapula ebikwogerako naye ng'oli mugwira nga process yo tennaggwayo bulungi ya green card nakinaki ne bwoba okubye ekitaala kati ku ssaawa zino ne bwokuba bukubi kitaala kikuteeka mu bulabe obukuzisa ewammwe. Bino ebya abantu bebavuga emmotoka nga batamidde ekyo kyo kikuzisa ewammwe kati ssaawa zino. So bwebonkenka obuliwo akale sofa nga we bitambula twongera okubeera nga tusabira bannaffe naye ng'ekyamazima si birungi. Mwe muwulidde abantu abo balambulula ensonga kiraga nti naawe ali eyo olina okubeera nga weebeereramu ng'enjogera y'omulundi guno eno. Kyemmanyi abamu kati abatandise dda okulya kava ate abalala beebuuza ki kye tugenda okubeera nga tuzzaako. Naye si nti buli Munnayuganda ali mu Amerika nti ali mu bumenyi bw'amateeka, no. Waliwo abo nga balina obutuuze ate waliwo n'abo munnange ng'etteeka libakakatako okubeera nga babeerayo. Yasinze tutunuulira abo abaliyo mu bumenyi bw'amateeka. Omwana buli wabeera nga azaaliddwa ku ttaka ly'omu Amerika kitegeeza automatically afunirawo obutuuze. Kati abo ne babeera nga baakula nga bazaalibwa eri kiryoke tewali buzibu bonna bonna bugenda kubeera nga butuukawo. Naye bano abalala bannaffe naye katusabe kuba kino eno tebakitadde ku Uganda yokka n'amawanga ga Africa kw'ossa n'ag'e Bulaaya amalala, naye nga bannaffe katwongere okubeera nga tubasabira musobole okuba nga mukwasaganya emirimu gyammwe nga mubadde nga mugikola watali kutaataaganyizibwa. Nze Segawa Marishi. Kakati embeera eri bwekyo ate n'ekirala na kino kye bataddewo kubanga Bannayuganda babadde bangi nga bajja dda wano abamu naye ng'abaana baabwe basobodde obbayamba ne babawa empapula batya nti ojja wano n'ozaalirawo omwana. Bw'ozaalirawo omwana ye automatically abeera ki? Abeera mutuuze wa wano. Kati bw'abeera omutuuze wa wano yoredi aba atalinaako teyeetaaga mpapula kuba mutuuze wa wano ali mu ggwanga lye. Kakati bw'akula naweza emyaka 18 20 biki aba asobola okukuteerayo n'akusabira kiwandiise nga filing n'akufayiringira
gwena ofuna empapula kuba bannayuganda bangi babadde kuno emyaka kumpi 3-2 bafiiriddwa abantu baabwe bafiiriddwa bakadde baabwe nga tasobola kutambula naye ate omwana we gwazadde n'amuyamba n'amuwaaki n'amuwa empapula n'asobola okutambula n'addayo naye kakati ku mateeka era agamu Trump ge yasayininze ate naye kyayagala kijjawo